Mukama mulungi era obudde bwonna. Obubaka babutuwadde bungi nnyo era nkakasa n'obulala bagenda butuwa. Twesunze obwa Ssaabasajja bwenkakasa nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda butuwa, naye kenfunye omukisa nange mu dakika emu njagadde okufuna omukisa obbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'obbayozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama nga bwe tujaguza Christmas. Njagadde okujjukiza mwenna, si bakristu mwekka wabula bazadde bannange mwenna bwe tuli mukula, nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emigigi gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya, naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas, Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa, nga ne messages zonna zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka, meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo. Okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga? So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu impartinga the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kucyakala bucyakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa kwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 12 eziyise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Era ne tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naaba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas ffenna olwaleero lwe lunaku olusinga okuba olw'essanyu, naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Nsabye nti tubase mu ssaala zaffe, tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gyabo ababa basiba, agigonze basobole obbata beeyunge ku famire zaabwe. Mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeere gwa mirembe. Kyokka mbadde ndudde okusoma emmisa ne mukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, anti Wambogo, kubanga ndooza mwabuulidde, yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda. Era Katonda tumwebaza nnyo, era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize ddala. Yatugambye tuleme kugwamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri bwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekirya atabaala kyekirya n'asigadde. Kabaagendanga okutabaala omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka, bali nga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yakitugambye ekyo. Omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano, tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnabakola ebinaabaleetera akabasa. Abavubuka be basingawo obungi engalo mu zikuba enzuulire.
Omulamu ogwokutaano oba gwa mukaaga, okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga. Abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza. Ssaabasumba n'abali wano bangi bendabako abaana bo boogera mu Lungereza. Okunyweza ennono zaffe. Ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogera wano, bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda, naffe ab'Emmengo Oluzungu tulumanyi. Bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu, n'ab'Emmengo bajja kukutegeera. Bw'olaba nga waliwo obwetaavu obw'okwogera Oluganda, lwogere. So si kugamba Honorable Minister bonna bonna Oweekitiibwa Katikkiro tusanyusa okukulaba, ye Katikkiro Oluzungu taluwulira. Omulamwa ndowooza oba gwa musanvu oba gwa mukaaga, gwa musanvu. Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo, ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu Paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba aba KCCA nga bagwangana mu bulago n'abalala mu nkiiko eyo Masaka wa. Ssaabasajja yakitulabuddeko. Ekyomunaana yatugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka teriba bbi kubanga alireese Muganda. Etteeka liba bbi kubanga bbi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu kyoli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka tiyatugambye mwagala ani omulala bababuulira. Ekyomwenda Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Omuntu atayagala Kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwa Ekkaramojja gye batalina Bwakabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'Obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Eky'ekkumi tulime emmwanyi. Mukawulidde ako? Ssaabasumba ebigo byatwala ebisinga biri mu kibuga, naye ebiri mu kyalo nabyo birimye emmwanyi. Natuukako ekiziba nentuukako oba ne Katende nawe balima emmwanyi. Bafaabe banaalima emmwanyi Abakristo bajja kuzirima nnyo. Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mmwe mulime emmwanyi musirike. Eky'ekkumi tulwanyise obwavu mu mbeera zonna. Teri kiswaza Buganda nga bwavu. Omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe? Nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama, ova ku mukolo. Kiva ku bwavu, kubanga teri kireeta njala nga bwavu. Okulwanyisa obwavu. Eky'ekkumi Ssaabasajja yatugambye tuyige okwawula ekituufu ku kikyamu. Omuntu bwakugamba ebintuntu obula oluusi biri ku mitimbagano. Nali Eswatini waliyo Obwakabaka, bantu ne bajja ne mbagamba gwe omutwe ogugwo gwalazeewa. Oli bwakugamba ekintu naawe n'okigenderako, gwe omutwe ogugwo wagwazise gundi ono muloddokayi, gwe teweerowooleza. Bagamba batya ekintu ekirabwa n'ayonka nti kikyamu n'olanduka nakyo ne kikumalako n'emirembe. Okwawula ekituufu
ku kikyamu n'okuwangula obulamu nno kyetaaga ekyo. Abantu basalawo ebintu ebifu bagenda okukitegeera nga beekoonye bagudde mu kinnya. Obubaka bwa Kabaka mubuwulidde ennyingo 12. Ssaabasumba kammalirize nga njogera ku nsonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu. Ebisoomooza tebiggwaawo, naye bwe tunaayiga omugaso gw'obumu tujja kuwangula. Singa ffenna abali wano tuba bumu mu bitwawula ebitali bimu, obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Wano ndabye meeya w'e Makindye Haji Mulyannyama Ali Mulyannyama si mulwanya muli, omwanjuzi yamuyise mulwanya muli, ye Mulyannyama Ali, musajja wa butiko, omusajja musiraamu, era sirowooza nti enkya bagenda kumubatiza. Naye yazze okulaga obumu, bw'ossa ekitiibwa mu banno kye bakkiririzaamu, obwo bumu. Era Ssaabasumba oli yambuuza olumu, nali ngenze mu muzikiti nenzigyamu engatto nentula wansi, oli nanziza ebbali nanga nti ate ebyo biki byotandise? Ne mugamba nti tomanyi nti mu Buganda mulimu abasiraamu? Kyolowooza abo bonna bonna abatambula kababe bakatoliki nze gyendi nze nababatiza, n'abasiraamu sinze nabasalamula, nina okutambula nabo. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kubulwa waayita. Abalabe bajjira mu biti bya njawulo bangi. Kabaka atulabudde tubategeere, tulengere wala tubategeere, twawule ekituufu tubeere bumu. Njagala obbakakasa nga tuli bumu, Buganda ejja kudda ku ntikko. Mbaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ne 2025 ajjudde emikisa n'ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nnassale paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origami bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origami. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa abafamire yo, weyunire Pizza Origami. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku nooti 7 nooti 8 7 8 54 ne nooti 7 4 6 7 Pizza Origami tulya kyaddala.
Munnakampala tukwaniriza ku Richard Roy Furniture ewakaliga bano nga bakafulu mu kukolera furniture owawaka sako ne office bakolera ebitanda sofa sets ezirabisa obulungi amakaago dining table wardrobes dressing mirror. Richard Roy Furniture bakolera buli kibajje ekirabisa obulungi amakaago ne gamasamasa. Kola order yo kati ayagala okuteekateeka amakaago galabike bulungi. Tusangibwa wakaliga awo ku Ssekabaka Road opposite Pacify ku Mpuuta. Tukubire ku noti 76 noti 29 8 16 oba noti 757 71 46 Richard Roy Furniture fiba kapoobo.